Ekikanga bwakibuutikidde abatuuze mu Town Council y'Ekigoloobi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Hoima. Fuso namba UBB 639W bw'eremeredde omugoba waayo netta abasuubuzi 19. Akabenje kano kaaguddewo ku ssaawa 5 ez'akawungeezi k'eggulo. Abasuubuzi bwe babadde banyuka nga bava mu katale k'e Buliisa gye babadde bagenze okukola nga badda mu tawuni y'e Hoima. Banteereire essimu nanyewe nyayiruka bwangu kujja tukyuka kino sangire ng'abantu abamu n'abamu hano bali mu bavuga abamu bakubireira abamu bali kubi. Ekiro ekyo poliisi okuva e Hoima yakimye emirambo gino n'egitwala mu ggwanika ekkulu e Hoima. Nga bukedde tusobodde okuddayo mu kifo awaagudde enjega eno era ne tusanga nga waliwo ebimu ku bintu by'abasuubuzi ebyasigalidde. Akabenje kano kaagudde Kinyana Mpindi n'essomero Hillside SS Kigoloobya era n'abayizi bano Katonda yazzizza bibye emmotoka eno obutabayingirira. Abaana ba Hillside no abaana z'essomero lya Hillside abaana bo baanze kuteera nduulu. Abaana bano bateraga enduulu mmotoka lyagaruka revansi enyuma speed ya maani egaruka enyuma mmotoka zino bateraga enduulu mujje mukuyambe. Okusinziira ku batuuze abeerabiddeko n'agaabwe, Fuso eno yabadde etisse Kabindo nga bo balowooza nti kyandibanga kyekyaviiriddeko okugwa. Mmotoka beetikkira abantu bainza kumanya babaire mwajunga abantu babaire bayingi kandi n'emigugu y'abasuubuzi mulingo bagenda mu butale babaire bantu bayingi. Ngo butukwa ntuvuga twegendereze muno ekintu kyona kikubaho tuvuge mbwire bwakara kandi tuwatika muno ekingura yine tupenda kusasa na family zona ezwereerwe abaana baabo kuba bwire buno kyona kyekikora bunyorosule satwerera abantu bayingi. Abandi bagamba emmotoka eno olw'okuba yabadde etissa Akabindo yatuuse ku lusozi n'eremerera nayo kwekudde emabega okukkakkana nga ddereeva agikubye ekigwo. N'abalala baabaddewo ne balemerwa okugikwata nga nesinziira obuzito n'abantu ababaddeko. Wabula abatuuze basabye baddereeva okukomya omuze gw'okutikka Akabindo. Abadriver bayitu baire nisaba baragani bavuga amamotoka gano balenge okukutiika abantu abakeho barabaga bayinamu ebigugu batiika abantu bayitira akasozi nkane motoka bokuba eri mu condition etali nungi abantu nibo bagamba ni barugabu. Tusobodde okutuukako mu ddwaliro lya Hoima Regional Referral Hospital abaakoseddwa gye baddusiddwa ng'eno tusanze abasawo bakola butaweera okulaba nga bajjanjaba abaakoseddwa. Abamu ku basuubuzi abasimatuse be tusanze mu ddwaliro nga bafuna obujjanjabi batonnyonnyodde ebyabaddewo ng'akabenje kano tekannagwa. Driver yalengaho okuzanisa steering n'egiya hano okuzaanazaana emmotoka emalirire etandika kulimata neggwanga. Julius Hakizo omwogezi wa poliisi mu Albertine naye tayawukanye n'abatuuze ng'obuzibu bw'akabenje kano abutadde ku kutikka Akabindo ddereeva wa Fuso ke yakoze. Tusuubira akabenje kano kuba kaabaddeko abantu bangi n'ebintu bingi kati okutika nnyo kuyinza kubanga okwaleesa akabenje naye bwe tunaamaliza kunoonyereza tujja buwulira kimu n'amanya g'abantu bennyini abaabaddewo. Agamba abasawo mu ddwaliro lya Hoima bakoze kyamaanyi okutaasa abaafunye akabenje nga bwe twogerera bangi bagenda bakuba ku matu. Bangi tibali bubi nnyo kuba omu olede bamusiibudde azeeyo waka abalala bakyali bali mu kujanjabirwa naye baabadde 11 abantu badde bagabadde 2. Bwe tuviiridde mu ddwaliro ly'e Hoima ng'abasawo bakyagenda mu maaso n'okujjanjaba abafunye ebisago. Namaronda